Ab'emikwano nzize mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera omulamu ennaku zonna. Mbalamusizaako mwenna omulokole n'atali mulokole, mwenna basubscriber bange mbaagala nnyo mu linnya erisinga amannya ago. Nze nja kwejjiranga mu linnya lya Mukama. Subscribe my YouTube channel. Yesu abikkula ebyama. Agenda bikubikkulira obirabe. Nze nja kubuulira bye yali ambikkulidde ojja kakasa. Tugenda olwaleero kusomako mu kyawandiikibwa ekiri mu Nakumu essuula emu. Osobola ogisoma yonna n'ogimalako nungi nnyo. Nze ngenda tandikira ku lunyiriri olw'11. Lugambye lutya? Lugambye nti muggwe muvudde omu alowooza akabi ku Mukama, ateesa ebibi. Bw'ati bw'ayogera Mukama olw'12 nti newankubadde nga balina amaanyi amakakafu era bangi era balizikirira, naye alivaawo. Newankubadde nga nakulabisa ennaku, sikyakulabisanga nnaku. Abaluganda Mukama yeebazibwe. Oli eyo obonaabona ogamba nti ggwe abalabe bo ye nga bangi, buli lunaku beeyongera. Mulokole naawe atali mulokole, buli sitepu gy'otuukako abalabe nabo nga beeyongera nga balinnya. Oba obadde na wa 10 bw'otandika okuwalanibwa ow'omutwalo anti olinnya eddaala. Wulirizayo, naye Mukama akugambye totya. Newankubadde nga balina amaanyi amakakafu. Wulira kyagamba mu 13. Agambye nti era kaakano n'amenya ekikoligo kye kive ku ggwe. Mukama yabyogera, sinze Jessica nakiri owannamazzi. Agambye nti kaakano anaamenya ekikoligo kye kive ku ggwe era anaakutulakutula ebikusiba. Okitegeera ekintu ekyo togwa mu maanyi, togwa mu ssuubi. Mukama waali. Abalokole tulina Mukama, tulina Katonda ow'amaanyi akola eby'amaanyi, togwa mu maanyi. Wuliriza olunyiriri luno, lusome, lubikkulibwe. Koowola Omwoyo Omutukuvu akuluŋŋamye, ogenda kufuna byonna bye weetaaga. Ogenda kuwangula omulabo ye yeepanka nti alina amaanyi. Ogenda bawangula ne bwe baba 10 na 10. Tugende mu maaso. Olw'14 ne Mukama alagidde ku ggwe baleme okweyongera okusiiga ku linnya lyo. Alizikiriza ekifaananyi ekyole n'ekifaananyi ekisaanuuse bive mu nnyumba y'abakatonda bo. Ndisima entaana yo kubanga oli mugwagwa. Okategeera ennyiriri eziddako genda zeesomera. Mukwano. Erinnya lye Mukama ng'amaze okuggyako ekikoligo ky'abalabe bo abo abangi gwe bootidde. Agenda kulagira baleme okuddamu okulisiiga enziro. Ategeeza okukuloga, okukukola batyo, okwogerera ebibi byonna ebifuukule ne bayonoona erinnya lyo. Akaana ako ka Jessica keepanka, mukaalokoka, kabuulira njiri, kabuulira biki ebyo tebigenda kubaawo kubanga Mukama agenda kuba amaze okuggyako ekikoligo ky'abalabe bo. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nsaba mukwano, Omwoyo Omutukuvu akumbikkulire. Olunyiriri luno olutegeere, lulimu amakulu, luwa essuubi. Nze bannange yeŋŋamba ekindekeki lusome lwonna. Ate no Nakumu eyina ennyiriri 3. Oyinza ozisoma zonna n'omanya Mukama yali ayogera biki. Mukama abanjagalire, abampere bye musinga okwagala, abamalire ebyetaago byammwe, abaggyeko ekikoligo ky'omulabo oyo, ekikoligo eky'obwavu, ekikoligo ky'obutafumbirwa, ekikoligo ky'obutaweereza Katonda, mu linnya erya Yesu Kristo abeera omulamu ennaku zonna. Amiina. Tuweerabire okulayikinga vidiyo eno, okomentinga, okusharinga, n'atanaba kusubscribinga. Please, kikole. Subscribe my YouTube channel. Abooluganda, Mukama banjagalire. Mbaagala nnyo. Nsigadde yenze muwala wa Mukama.